tuli bannamwandu tuli basiteepu maatha mwagala mulabe nga tutondoka tugweri Your Excellency vayo tuyambe tuli banaku tuli bakozi abekolera tuli bakazi abakozi naye tetuyambitwa Your Excellency vayo tuyambe emali ewaddewo Tubire mbitu hamu twagala tubire mbatu abanga hamu yakole ebi twagala tubire hamu mumpi hamu munaku kubasinga mugagga singa takola ebyo kubonya bannansi ate nga musajja musiramu era sawa eno hamu mugamba ku kyakoze ku lunaku lw'omukaaga ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna kuba hamu singa mulamu ng'ategeera singa takola ebyo naye hamu talina njawulo n'abaafa alinga muzimu kuba muzimu bwe gujja n'obanga obadde oseka naye omuntu nga munno ajja n'akutuga ate ng'obadde naye hamu tetuli musonyiwa nemala musisinkane ekisozi ne musisinkane nakawa nga mubuulira ensonga abantu bano ze bayitamu mwe mwagala tukole tutya bantu mmwe tiyazituwa nakakati twewuubye buli woofiisi gye mumanyi tewali woofiisi etuyambye ku luno tugenda kufuna obwenkanya nga tuli vetting committee tetwagala bibiina byonna simanya twawandikidde futa yokka ekimala kimala bantu mmwe Kigundu omwala era tukkiriza nti wagumu watokyagumujjako naye watugamba nga mataba gakatukubange ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'ekumi omwaka oguwedde n'oleeta batekiniko okuva mu KCCA n'oleeta ekitongole kya ISO n'oleeta bayinginiya mu Kampala wonna mukulu amu n'atugamba ng'atudde mu kamera z'ensi yonna n'agamba nti amazzi tegakyaddamu kubaawo nnongoosezaawo yateeka mu kaluvati butini ffe abasuubuzi tetuvanga kusaba buli kaseera nga tusabiriza tubadde nga twekolera tukkiriza tugaane wano yongeza mu kalivati ng'abantu bano basasiddwa sente zaabwe omwalo ojja kuba ogukoze eki okugemera ffe tetulwanisa nkulaakulana naye tekyali nkulaakulana kifiiriza tuli mu kifiiriza si nkulaakulana eyo pulezidenti vaayo oyimirire ku magulu go n'abagaggo banenyeeko obagambe nti teekamu ebigoma ebimala abantu bano baleme kukosebwa bagenda kulyawo abantu bano bonyigiriza bwoti oli mu amanzaani eno naye kkiriza wakitiibwa Allah oba yakusukkulumya leka kunyigiriza banakunga bano abaana baffe bali eyo bakaaba abantu bali mu zironi tulangiridde okuggalawo ebizimbe byonna ebyakosebwa tumakinge tubakoowola mutwegatteko nga nnaku z'omwezi 25 tulina obulumi basajja mmwe ne bakazi mmwe buli omu amanyi obulumi bwe tubujja naye tulangiridde olwo ennaku z'omwezi 25 buli musuubuzi yenna ali e Kampala oba osuubula binyeebo oba mberenga oba kasooli twegatteko tugenda kwekalakaasa nga tuggalawo amaduuka gaffe tetugenda kulwana n'abantu tetugenda kola ntalo zonna wabula tuggalawo maduuka gaffe tugenda gaggala mu mirembe twagala butali bumativu tutuusiddwako bukome Prime Minister Madam Nabbanja wajja ku dduuka lyange n'oyita mu kizimbe kyonna n'ebizimbe ebirala bingi n'otusuubiza mu wiiki emu ogenda kubozze okomyewo otole ku nsonga yaffe naye n'olwaleero tukulabanga tuze mu ofiisi y'emirundi 3 ne tutuula n'okwebaka ne twebaka yadde ekyemisana tetukifuna ne tuvaayo ne tukomawo n'otukulala ne tukomawo nga tetukulabye tukusaba ove mu bintu byaffe bya ssente zaffe ssente zino pulezidenti yazituwa kubanga olemereddwa lwaki tugamba obiveemu olemereddwa Nabbanja njogera lulimi lumu naawe naye twagala ebintu bino obiveemu oba tobisobola kubanga olemereddwa tuukiriza obuvunaanyizibwa obwakuweebwa pulezidenti twatugende wa pulezidenti n'atugamba tufune sente okuva gy'oli naye n'olwaleero tetuzifunanga tuli mu bulumi abaana tebasoma ebintu byaffe byonna byaggwawo amazzi gaabitanga ennaku z'omwezi 3 n'ennaku nga 7 ebintu byaffe byafudde twabagamba okutereeza ekkubo ly'amazzi mwatereeza naye emigoma gye mwateekamu mitono mwongere okugaziya
tusobole okubeera nga tetukubwa amazzi ng'omwala bwe gaali tegatunamba kutandika kuzimbibwa nga gaali tegatukuba nga tumaze mu bizimbe ebyo emyaka amazzi nga kati gaali tegatukuba. So tusaba pulezidenti wonna wooli bwe kiba kyetaagisa otuwa appointment nobeeruba olunaku lw'enkya tukumiitinge ensonga yaffe esobole okuwulirwa. Abantu abanyigirizibwa mwenna tubayise ng'ennaku z'omwezi 25 era nga tubakunga okuggalawo amaduuka gammwe. Nsigadde nze Mr. Robert omusuubuzi mu kibuga. Eggwanga lino ensonga lwaki bakugamba nti abasuubuzi basiiwuuka empisa tetunnabasiiwuuka mpisa fe obuvune bwaffe buli mu byanfuna byaffe balandiroodi bakosa ebyenfuna byaffe ssebo. Tukwegayiridde mukama wange ojja ttambula naffe bulungi ng'oterezezza ensonga zaffe. Ensonga ya reti n'amasannyalaze ne kasasiro Pulezidenti Museveni egenda kukyayo omusuubuzi. Lwansonga balandiroodi bagamba tubalope wa Katonda naawe bakuyisaamu dda amaaso kubanga Prime Minister yakola ekiwandiiko ne kikola ki ne bakiyisaamu amaaso. President oliridda wa Fountain of Honor n'eddoboozi erisembayo sindika directive ku masannyalaze ebitongole bino eby'amasannyalaze omuli KCC omuli URA mwetuddeko naye ng'ate omusuubuzi ayamba kyanjawulo muli mu mawofiisi gammwe naye ng'omusaala gwammwe guva mu ffe abanaku balandiroodi temusobola kukwata famire zammwe ne muziteeka mu bizimbe bino kitegeeza mutwetaaga tubeetaaga neyanziza. Amanya n'eddoboozi Kisakye Allen nze omu ku basuubuzi abaafiirwa ebintu ssebo President Museveni tuze okulaajanira watuwa appointment ne tujja ekitezi muzeeyi nze kennyini nenjogera naawe n'ogamba ogenda tuwa ssente era ogenda kukola ku nsonga zaffe. Muzeeyi ne tugenda ne tumatiza abantu nti muzeeyi agenda kukola ku nsonga zaffe ne tusagula akalulu tetwabeeranga ku maduuka. Pulezidenti w'eggwanga ne tukusagulira akalulu y'ensonga lwaki akalulu kano wakawangulira waggulu. Tugenza okutuuka ennaku z'omwezi amazzi we gaatukuba ng'ebintu byaffe byonna biweddewo. Muzeeyi oyagala tukole ki? Twakulonda nga twagala obusuubuzi muzeeyi obutereeza ebizibu ebituluma. Muzeeyi oyagala tukole ki? Oyagala tweyambule ebituluma bingi naye muzeeyi we tubeera nga tukyalaajana ku nsonga y'amazzi ng'abantu ng'essaawa zino muzeeyi tolagira nga bantu kiba kirina kukwatako batuwe ssente. Muzeeyi kiki oyagala tukole? Ennaku z'omwezi nga 25 tewali musuubuzi agenda kuggula dduuka. Buli musuubuzi ali wano eno nsuubira nti ayina zirooni tuyina zirooni banka zitutwala looni zitutwala otuuka olweggula obutabo ne bufuuka obutabo. Muzeeyi ffe abakunoonyeza akalulu muzeeyi otwerabidde balikomyawo fulfillment letter. Mwagala mutukolere ki? Abaana ba TikTok muli kubawa ssente ffe temuli kutukolera ku nsonga zaffe kimuli temwagala tubakolere. Oba kweyambula tugenda kweyambula. Muzeeyi nga 25 oba tokola ku nsonga zaffe tukoye abantu babeera bagamba twawagira movement katulabe. Muzeeyi oyagala tukole ki? Anti bizeemu ebyatulanya bizeemu. Muzeeyi oba tokoze ku nsonga y'abasuubuzi nga 25 tewali kuggula dduuka mu kibuga Kampala. Eno embeera tugikooye bannange, eno embeera tugikooye. Omusuubuzi yeewola okutandika okugenda okusuubula ebintu. Waki bantu mwe temutusaasira? Waki bantu mwe temulaba? Nabbanja otwakwasa emirundi emeka musikazi gwe entebe ze zonna zaggwamu. Abantu batuulawo nga bayagala buyambi bwe bantu mwe nga temutuwa buyambi. Tukooye embeera. Tukoye embeera y'okubeera nga tukaaba. Muzeeyi osobola okwogera ekigambo kimu kubanga ekigambo kyo kikola. Muzeeyi tusaba abantu abaafiirwa emmaali obayiririre nga bwe wakyogera kubanga tukumanyi ng'omuntu atalimba. We twali tusagula akaluluko twakanoonyanga nga tumanyi nti tolimba era tukimanyi nti tolimba ogenda kukola ku nsonga zaffe. Taata ow'ekitiibwa Pulezidenti Museveni leero tukusaba okole ku nsonga zaffe ffe ng'abasuubuzi. Amanya nsigadde Kisakye Allen nga 25 kubanga buli musuubuzi ali wano eno bannange banka zibatwala looni zibatwala nimbye muzeeyi amaduuka batugobyemu twagala buyambi bwo n'amaduuka banga tuggyeko omenya abantu musooke mubawa akasente ke mwabasuubiza nkowoola ab'owino mwenna ab'amaduuka abaawa mwenna ng'oli musuubuzi w'omu katale oli musuubuzi w'omu maduuka baatukwasa nabbanja atwekweka 25 maama nabbanja tujja mpaka ku parliament mutulinde akatale tugenda kaggala.